Enyo nze Kapalaga Byebe mwana mama asesetula edakika 19 zezise ku ssaawa 3 ez'okumakya g'olunaku olwaleero njagala okusooka okutegeeza ku ssomero lyaffe erya Brainstorm Talent Center nkugamba nti essomero liri wano ekisaasi ku luguudo oluva e Bukoto mu Kampala essomero eryasookera ddala mu kukulaakulanya ebitone eby'abaana n'olwekyo bw'obanga olina ekitone oli mwana oba oli muzadde mwana wa alina ekitone olaba asobola okukola ku radio kola ku TV kuba bivuga kuyimba kubeera DJ kubeera producer kubeera ng'akola eby'enviiri ebya saloon kukanika motoka kukanika masannyalaze byonna tugamba nti mutuleetere ku ssomero lyaffe erya Brainstorm Talent Center tusobole okumubangula asobole okubeebezaawo mu bulamu bw'ensi eno osobola tukubira essimu eriziyo 7557 045 778 075 045 oba 0783 35 8 ye Brainstorm Talent Center osobola ogenda Facebook page yaffe eriko Brainstorm Talent School oba nojja wano ku Radio Simba noyogera nange kennyini kale ndowooza katutandikire wano empaka za High People Music Awards nga zino zeza awarding abayimbi mu ggwanga Uganda ababa bakoze obulungi bwe zityo zawedde ku lunaku lwa Saturday ng'era bwe nagamba twagala okuyozaayoza abo bonna abawangudde empaka zino ezabadde ku hoteri ya Serena olw'omukaaga oluwedde era nga njagala okuyitiramuko ku abamu abawangudde nga Lifetime Achievement Award yabadde ya Lord Fred Sebatta eyagiwangudde best wabula nga tetunaba kutuuka eyo kansooke kubuulireko nti Eddie Musuuza Kenzo yawangulidde Uganda Award endala ekyo nakyo kiyitirivu nnyo Eddie Musuuza Kenzo twagala okwebaza n'okuyozaayoza olw'okuba nti no wasobodde okuwangulira eggwanga lya Uganda Award mu mpaka ey'ensi yonna ate eza wano wabula ez'ensi yonna Musuuza Eddie Kenzo yabadde nominated n'abasajja bangi nnyo abakabi mu nsi naddala mu Africa best African act oba omuyimbi wa Africa asinga era okukakananga omwana ono omulenzi Eddie Kenzo yawangudde bambi award eyo eya best African act naye nga mu High People Lord Fred Sebatta bwatyo yawangudde okubeera yawangudde engule ya Lifetime Achievement Award n'omukulu Paul Saka ye bagimuwadde oluvannyuma lw'okuba nti omwaka ogwedde yagiwangula naye omuyaye yagijjayo n'atagituusa best Global Act Triplets Ghetto Kids kayimba ke bayimba ne French Montana Unforgettable best Gospel Act New Chapter Bingi Decade Video Vanguard Award Navio yagiwangudde ate Video Trailblazer Award Waka Stars for Antikale abaana abo bakola kayimba ka Antikale bwe batyo ate bwe tugenda mu luyimba olwa social message oba oluyimba olusinga okubuulirira akayimba ka Rema ak'abanyabo kawangudde Raising Diva Standout Act Spice Diana Antikale yagiwangudde ate best Afropop Song oluyimba lwa Afropop olwasinze lwadde lw'abanyabo Rema Namakula oluyimba lwa Afrobeat Song lwadde lwa Roden Y Kabako Shiba ne Fik Fameka lwa Stan Tonkema best Zouk Song yabadde Owooma olwa Jested ng'ali wamu ne Charlie Nina ate oluyimba lwa Kadongo Kamu Jackie Kizito yaluwangudde Zirindaba oluyimba lwa bandi olukyasinze lwadde tugenda kukomawa olwa Mary Butter oluyimba lw'eddiini olwa Mwebale Okusiiba olwa Swaba Kasumba
Olimba lwa reggae lwa Bruno K, One for the Road. Ate Raga dancehall song Slick Stewart ne Roger kayimba ke bayimba aka mwana omulenzi wa Ikibenda ke yayimba aka Eva. R&B soul song Never Grand Indindi. Ate hip hop oba raga song ya The Fig Maker Kutama. Omuhandisi w'omwaka yabadde omugenzi Mose Radio. Ate video editor, video editing and visual effects ya the director Cyril Ducatet. Ate video director nabera NG Films director Knowlton. Best audio producer nabera Eno Beats. Oluyimba lw'omwaka lwabadde lwa Radiant Wizo ne B2C olwagutamiiza. Ate video y'omwaka yadde ya Eddie Kenzo Jubilation. Album y'omwaka nebeera ya Shiba Kama Queen. Ate best DJ Selector J. Must Watch Talent nabeera Nina Rose. Ate abakapera ne babeera Canon Gents. Ate breakthrough artist nabeera Fig Maker. Duo best duo oba group ey'omwaka ogwo gwa 2017 yadde ya Radiant Wizo. Ate omuyimbi omusajja ow'omwaka nabeera David Lutalo. Ate female artist of the year nabeera Shiba Karungi. Artist of the year nabeera Shiba Karungi. Nenge ekisinga obukulu nti engule twagiwangudde mu luyimba olwa best contemporary song olwa omwana wa maama nkyadde kiyitirivu nnyo ku Serena nga tuwangula engule yawo. Good evening, ladies and gentlemen. Best contemporary folk song, and the award goes to Kapalaga, baby. Awadi eno twagiweereza abaana abo bonna abalwadde b'emitima abambi abagenda okulongoosebwa. Mwana ow'okubiri nno naye agenda kulongoosebwa yafunye waliwo ekitongole bambi ekyatuyambyeko era naye agenda kulongoosebwa kati babadde 61 kitegeeza baba basigadde 6 era obuyambi buno tukyabwetaaga mu Kapalaga Art Foundation. My mom used to sing with the names Hamad Basuti. So I grew up seeing them sing. This is my 50th year in serious music. I'm so honored to have this. I really thank you very much. Team Kapalaga, thank you very much. I want to dedicate this to Brainstorm Talent Center, the first talent institution in the country that I started. I want to dedicate this to Kapalaga Heart Foundation. Those kids, 6 little kids with a heart problem that I fundraise money for. Thank you, Lord. Thank you very much. Kale mbayoza mwena team Kapalaga n'olw'ensonga y'enkulu bwetyo olunaku olw'enkya tulinayo meeting ku Brainstorm tulabe engeri gye tugenda otambuzaamu awaadi.